enkofiira eno nange ngambe president eri waliwo omulwanyi omulala akola ki atenga omulwanyi mukyala mukikubireko mu ngalo ez'amaanyi nakyo. So nteekako enkofiira eno muganda wange Sserunkuuma Kana Kambata agikuwadde bulambalamba giteekeko wano kyoyonona kadaali waffe batukyali bagole. Tutaddeko enkofiira eno nga tugamba osuke ku bususi ne busujju n'emikyano osobola ddala okugikola ki kugikulembera ne Uganda yonna yonna osobola okubeera omukulembeze mu palamenti. Tuzoganye bwe tutuuka mu palamenti gyakuzoganya tulabe nga tutuusa savisi eri abantu. People power, our power, people power, NUP everywhere. Tutuuka mu palamenti olyanga ebitaano nga muntu kabiri akola ki abange twongere engalo ez'amaanyi nsaba abarosa mujje mupe ekifaananyi ekigenda ku posta na posta kati ekyo kibaamu wekka byonna byowulira ngaobikolera NUP asooka afuna ekyene enfananiro zaake nga balina enfananiro zaaka asooka afuna ekya posta honalebo zaakakkiriza nga ne uba bweteekateeka emmotoka yaffe ey'ebiramu uba security tweyanze nyo tweyanze galwa saavisi eyotuwadde naposa ekifaananyi kya posta kiikyo ataddeyo ekikonde naye kati mujje mwongeremu NUP nga n'ekikonde okiwunyirako ddala oti okireetera n'amanya nti kino kiyinja ssaawa yonna. Yazedda Mityana oye! Omani MP Mityana Nabbosa nangiridde aze engalo z'olira okuva mu faayo mukyala nakewani ulira bwe tugwa mu bintu nange ngenda kuba ku palamenti ku lunaku olwo nga nanyumye nga tugenda okulayira nakewani ogiranga nondeko ojja kukigwago. Wow! Leta nze nkwata sirengana mbaliwa anti leta neje tanagijjayo esooka olete bamugobye emitwalo emikeejo ku mitwalo 6 bamugobye bano maaso bako kyogana temufaayo tuli mu kusanyuka naye mukulu omanyi nti obululu bulaamu omukolo guno twayisa abapate zonna buno obululu bufu abanuuku webali ab'emyalimu webali nze sentebe w'omukolo abantu bonna nabayise kakati wano tubadde tusaagamu nti gweva ku mukolo ffenna abapate zonna we tuli ku mukolo gwani gwa Nabbosa walaawo obululu obufu ebibiina bitwawula naye ate omusaayi gwe gutya gwe gumuso tubeerewo ffenna tugumalirize n'okumutuule naffe ab'emyalimu tukole ki kirimu ekiti taata wanje walaawo obululu nga bufu kituufu ddala kati buno obululu buganyogola omuntu yenna ku mukolo kuba ffenna twazze lwani lwa Nabbosa ne Lake kati olwo obululu buno ye bwe guba musango ye nga busiŋŋaniddwa nga bufu bwonna baguwabya mu kooti omulamuzi agusaze mulabe nga tulyogera nga Nabbosa bwe yeteekateeka kale nasenyomba mpa oluyimba mwana muwala Nabbosa akomewo Sebanya wale bandi muyimbi nze nambanya wa Uganda mukama wange Fedeka Dealers atunda mmoloka makindi omwana namuwadde emitwalo Fedeka Dealers birako bakulabeko muzeeyi kwata omukwase ebirabo bye bebale kwagaliza mukama Katonda akuwa omukisa mulete sente ku lwange ne lwa Fedeka Dealers agambye tubongere ebiri ne kulola kewandu shali waffe tweyanzeke omanyi bagamba nti yagaliza ofune ki seba mukulu nkubuulire ow'ekisiraani embizi emutomera n'afa muzadde w'omwana aliwa omuntu ow'omukisa alonda ekyapa nga kirina mu mannya ge kituufu ddala n'omusezi ow'omukisa alonda nga yayidde muliro akola atya omusezi ow'omukisa alonda omufu nga yayidde muliro nga ne wamulonze waliwo omuwumbo gwa lumonde bakongedde akobakidaawo wangi
singa abadde muyimbi badde ngenda muwandiikirayo liyimba ne vidiyo ne audio ne promotion nga byange akyasoma kamaliriza okusoma sibinaako buzibu kawamusa sitera kugaba naye school fees osasula seremeka mu P7 gyosoma 17 wakafuna meka oyina 10 oyagala school fees tumukuwereyo era tunda bino oweze school fees kale kakati nange sitera kugabagaba naye omugagga kibuye kadira makindye asasudde school fees wo yenna emitwalo 17 wanji mukulu muleke etumuwa school fees zayogedde ezo 10 bannange namupane kusente mama sakodde emoroka yasooka nagigulawo naye amafuta agagijjawo nagateekeramu awo nyongerayo ebiri abantu bakakaseti wakolamu akoze atya bwatyo mwakola kakati mukamira nkusabire abantu mukama be yawa amaanyi mu Uganda nze nina besibuusa maaso Honorable President wa Nuupu Kyagulanyi Katonda yamuwa amafuta kituufu bw'ojja emiti yana ne Uganda yonna nayogera ku Honorable Zaake Katonda yamuyiwako amafuta ekyo nakyo kituufu ku mafuta ago kwayawuliza Nabbosa ku mukolo gwa Nabbosa kutuzuulidde naawe n'ogwa mu bintu ensi n'ekugondera ngenda kusabayo wano aliko mwoyo omungi yaliwo awulira nti asaba essaala n'ekola Abibu jangu osabe dduwa Abibu sibyuma gyali jangu osabe dduwa Abibu jangu omuwe dduwa omwana sente zigende zibeere za mukisa oyo Abibu ekirevu nkiraba tulonze oyo mukulu nno bwe banga omwana atuuse mutugamba jangu osome edduwa ng'okisomera ono zigende zirake kati omwamutubuulira ekifo eyo Abibu yeku wali kirevu nkiraba Bismillahirrahmanirrahim Allahumma amina Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin Amen. Engalo okuva mufe bannamaanyi eyo edduwa ebaddeko ebikolwa omuzadde owadde okyayanika mu mwami luveeko bwekenebwerwa kakali mwana gwe kayimba kikosinga okwagala mu bulamu bw'ensi eno osinga kwagala muzabbibu teekamu ebintu byomuno bakuwa oluyimba selekta sula ogende ng'olumya abatazze sente tozigattika olwobikyosizeeyo Medi wayagaliza omukyalo oli kwata